abantu bwobabuuza abasinga obungi nti Easter wagirabyeko naye ekimere kyabadde ku kyaki waliwo atagirabye ewaka bwe twogerera kati yagamba Easter waliwo yansase atannaba kumanya nti bw'oba toyina mmere Easter yosigala ogifunye kubanga mukama waffe Yesu nga bwe tugambe nti it is a reflection obeera ozeemu n'ojjukira kye yakukolera. Easter terabikira mu sowaani ya nnyama. Easter terabikira mu muceere. Easter terabikira mu ttooke oba mu soda oba ebirala byonna omuntu yagala okuteeka mu mubiri gwe. eyo just celebration. Easter erabikira mu ki? Easter erabikirwa mu kubanga Katonda bw'akulaba bw'atunula bw'ati ku nsi n'akulaba kiyisenta teyejjusa kubanga yagenda ku musaalaba. Waliwo abamwejjusisa nga bw'onoogamba nti okumuzzaako ekitakyasoboka. Waliwo abamuleetera okwejjusa nti oba nkyogere nti yamusumba bw'akulaba agamba it was worth it. Yes, you make him proud. Yes, it was worth the sacrifice. Kubanga akulaba naawe obulamu bwo olwanye naye ekisawo ekiri naye naawe wakisanyukira. Bw'okukisanyukira kwe kubanga enkolagana weeri nga naawe olwana oleke kuba nga ogamba nti nze nali sibyetaaga yamanyi lwaki yafa ffe twali tumugambye afe so n'okola buli kyoyagala naye omwana wo no gwalaba nga akola tamwegaana akola buli kimu kyonna okulaba nti enkolagana ye naye tefa abeera musanyufu nga bw'onogamba nti eggulu lisanyufu. Gwe buli kyokola olaba nga eggulu ssanyufu oba olaba Yesu muzza ku musaalaba